Ansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo basasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi abakozi amazaalibwa olunaku olwaleero mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe semyoyo gy'abagenzi katonda agiwumuza emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaabe nga nassakaate n'ab'emikwano omumejja Aisha Nassolo ge gange mantuuse okubeera nga ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyemba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde tojja kubeera nga ate munange wejjusa yes twongera okubeera nga ate twagaliza muwala wa Rema Namakula omwana oyo omuto Aliyah Sebunya amazaalibwa amalungi ag'essanyu yawezezza omwaka gumu olunaku olw'eggulo era nga celebrations munange zabadde zakabi nga naawe wokiwulira wabula nga aba social media in-laws we tubamanyi bo tebabulayo ate munange bigambo bye bagenda maaso nakubeera nga ate batema twalabyewawo munnaffe yakutte ebifaananyi ate bwatyo n'abigattirira ngalaga munange Eddy Kenzo yabadde maziga mayitirivu munange ate ku birthday ya Aliyah nga naye woolaba ebifaananyi ebyo kugamba ngalagira ddala Eddy Kenzo yabaddewo era munange n'amaziga n'agakaabira ddala njagala okutegeeza nti bambe Eddy Kenzo teyabaddeyo era bannange ebyo Eddy Kenzo ye yabivaako dda tukirize nti Eddy Kenzo ya movinga on bannaye tajja kubeera ku ekyo kimu abakazi gye bali bangi tetulaba nsonga lwaki ate munange abeera akola ki abeera yeesiba ku Rema wabula buli akabaawo ewa Rema ng'ate abantu batandika ate okubeera nga babigattamu Kenzo era sitiru buli akabeerawo ewa Kenzo ng'abantu babigattamu Rema bannange tukirize nti bano abantu buli omu ya movinga on yes balina ekibagatta be baana oba ye mwana naye ng'ekituufu kiri nti buli omu bambi ya movinga on so bannange Eddy Kenzo tumuleke naye anyumirwe obulamu bwe mu mirembe yes naye ng'ate ebyo tubitadde ku bbali kinajjukirwa nti ne SB4 munnange bw'atyo bamuwadde ogulabo ssemalabo era ng'eyagumutonedde si mulala wabula munnange ye Maama Fina ng'amwebaza olw'ebyo munnange byagenda maaso n'okubeera ng'ate akola wabula era aba social media in-laws baavuddeyo ne bagendera ddala maaso n'okubeera ng'ate batokomoka omugambo abamu nga bagamba nti SB4 kamere ka Maama Fina biki kwegamba bangi nnyo bayogedde ebigambo bingi nnyo nnyini ddala kati no ye Maama Fina yavuddeyo ng'ebigambo alaba mukazi wattu bimususseeko bw'atyo n'asalawo aclarifyinge ku nsonga lwaki yasazeewo okubeera nga mu bantu bonna akwata emmotoka munaye n'akola ki n'agiwa SB4 era nga katambyako butereevu ngenda kuba munnange nkakulekerawo ogende maaso n'okubeera ng'ate okekkanya n'akatambi ke ngenda okubeera ng'ate ensembyayo ke ka Dr. T Amale oyo gwe tumanyi obulungi ennaku zino ali mu maziga ameereere ag'okubeera nga munnaye mbuba bizonto munnange baamuyitamu yavaayo bw'atyo n'atunyumizanga munnange we baateesa bakube NRM nti bagende maaso n'okubeera ng'ate bakola ki bafuna obuwagizi bw'Abannayuganda abayitiivu nga beefula nti munnange bawagizi ba people power yavuddeyo bw'atyo byonna n'agenda maaso n'okubeera ng'ate abitubuulira wabula nga webituukidde awo nga munnange mbu banne bamuyitamu akanaana yalina okubeera ng'ate afuna ssente oba oli awo kwegamba nga bagabana ng'ekibiina we bakitandika wabula mbu banne babadde tebakyakola ki tebakyamusasula naye n'asalawo aveeyo abeere ng'ate akola ki abaabya naye nga byonna byaddiridde olw'okubeera nga waliwo akatambi ke yarekodingira munnaabwe omu munaye ng'amulojjera ennaku gy'ayitamu wabula nga social media we yatugira ennaku zino munnange akatambi yasalawo oba eddoboozi yasalawo okubeera ng'ate alitambuza bwe lityo munnaye ne libuna emitimbagano kati no munnange mu busungu obungi Dr. T Amale naye bw'atyo munnaye n'avaayo akole ki abaabye wabula ng'ate munnange Bannayuganda we tubamanyi obulungi we batatudde ye Dr. T Amale ate munaye bakyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate bamusabulira ddala era musajja wattu avuddeyo bw'atyo munnange n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate afukamira ku mavivi ge abiri bw'atyo ne yeetondera Bannayuganda n'ensi yonna ngenda kuba mukulekerako naye munnange ogende mu maaso n'okubeera ng'ate omwekanya naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala ku sayidi ya musajja mukulu ono ngenda kuba nkusibula for now subscribe nga obatuna bateeka kakadde like nga video eno naye nga ekisinga obukulu toseetuka goodbye for now. Maama Fina lwaki awadde SB4 emmotoka? Maama Fina akikola atya? Tekisoboka. Ekyo kisusse. Entedde tekyali mmotoka bumotoka. Bandi banga balinawo engeri endala. Ng'agimuwa atya? Bigambo by'abantu abalina fitina. Abayina obukyayi ku mutima. Kamba ekyo okulabira ku Maama Fina atandika okugaba emmotoka mu ntanda ya Buganda.
nagamu motoka 2 nga zibayirwamu ndoze ebiseera ebimiliyoni nga 5 mungula radio Simba nagabiramu emotoka 3 nayira omukozi wange nga nkolera emirimu okumala emyaka 15 nemugwire emotoka nga just avuga muvuzi n'agenda nakola kyayagala emotoka kiki ekintu ekiri awo nti omuntu baba bamugulidde emotoka bamuwadde bulamu naye olw'okubanga Katonda yatonda sebo oba nnyabo gwalengera eyo nti yatonda emitima gino eminaafuusi ku bantu nti basomesa ekyaneggulo naye bagamba lw'olimanya nti omuntu mubi gy'oli lw'olifuna ekirungi lw'olimanya nti omuntu kwegamba mubi nnyo gy'oli ate ng'ofunye ekibi kwegamba bali awo tebategeerekeka ki kye baagala bali awo omuntu tosobola mutegeera ne woba ofa bo bakimanyi mu butonde nti omuntu talina kugabira muntu omuntu talina kuyamba muntu omuntu talina kuwa muntu buli lwamuwa aba alina kyamwagalako buli lwamuwa aba amukwana buli lwamuwa kati bagenza okulaba nakabati ke bakoze bamenye SB4 muyita mutabanyi nti tekimala tumuyingirire mu makage anteira SB4 alina omukazi e Dubai omuntu wanviirayo n'atandika okubeera ku muntu gwamanya atamwinaako musango atamwinaako tabu what about you gwe abantu abakuliraanye bakwagaliza ekyo ky'olina okufuna oba weenoonyi lwe baakugwira olugoye olulungi mukwano gwe yasiima lwe baakugulira akamotoka ako k'olina abantu baasiima oba yali entabiro y'okugwa odde emabega kati SB4 obanga talina security talina Katonda we talina maanyi ga Maama Fina olwo baba bagenda mugera ayiika agwe nkibagamba ekyaneggulo nti weegendereza ekisolo kibayita omuntu ayagala yafuuke nti akumanyi akutegeera naye nga titakutegeera nko bukyabaawo Mukama Katonda bankuumire nfukamidde wano mu maaso g'abannayuganda bonna ate era mu maaso go nga nsaba ekisonyi okuleba byonna ebitagenze bulungi mu bulamu bwange obw'omwoyo mu bulamu bwange obw'omubiri mu nkolagana yange n'abantu ne mu bulamu bwange obw'ensimbi abantu bano abandaba mulimu abanjereze ne baŋŋamba nti ndi munaku ndabika bubi era ndi musiiwuufu kitaffe omulungi amazima tonnampa mukisa kyova olaba ndi musiiwuufu era kyova olaba ndabika bubi byonna bye boogera Mukama tekuli ekya bulimba kubanga ndabika bubi neggwayimusa abanaku n'obajja wansi n'obatuuza n'abalangira era kitaffe omulungi Yesu we Nazaaleesi okyusa obulamu bw'abantu buli kaseera obulamu bwange bulinga ya beezi nkulidde mu nnaku Mukama kyova olaba ndabika bwenti naye nkwegayiridde Mukama jangu oyimukire obulamu bwange nneme okuddamu okulaba ennaku mu nsi Mukama sigendangako bweru wadde okulinnya ennyonyi nkoma ntebe nkwegayiridde ntwalaako ebweru ntambuze mu mawanga gonna si kukyakala Mukama wabula okukola emirimu egy'obuvunaanyizibwa nkwegayiridde kitaffe atuula ku bakalubi ne baseraafi Katonda atuwa omukka Katonda w'eggwanga lya Uganda eno ndi mu maaso g'abantu bonna munna Mukama mbisabye bawulira nkwegayiridde nfuule omulokole omutuufu neme okukola amaka aganaamenyeka aganaakola divorce neme okunywa omwenge neme okusiyaga neme okunywa enjaga neme okukyama ku mukono ogwa ddyo waawo ogwa kkono wabula mbeerenga mu maaso g'ekitaffe omulungi leka Abagalatiya 5:2 ebeere mu bulamu bwange na Isaaya 10 ebeere mu bulamu bwange kitaffe omulungi amayinja 12 agazimba Isirayiri gabeere ku bulamu bwange ontaase siriimu kubanga bagamba nti nalwala siriimu era Mukama bagamba mu Uganda nti bwogera ku Kyagulanyi ofa bagamba Kyagulanyi tayogerwako bwembanga byembulira abantu bono Mukama nga nnimba nzikiriza kubanga obuyinza obulina bwembanga Mukama byembabulira mazima nga go wantuma yimusa obulamu bwange nkwegayiridde ompa amaka amalungi ompa abaana abalungi ompa obuwangazi ku nsi maama wange nakijjoba omukuume alabe ku birungi by'obulamu bwange kuba tannabiraba nkyali munaku siina kiyenda Mukama kitaffe omulungi omumanyi bulungi nfukamidde mu maaso g'abantu bano kitaffe omulungi kubanga toyinza kunswaza imuka ku ntebe kw'oli Mukama onnyambe leero nze Dr. Tindi musajja munnaku ekyo si kyegaanye naye Mukama saagala kudda mu bunaku saagala kudda mu mbeera mbi saagala kubeera mu ssiru ntaasa amasasi ntaasa accident ntaasa siriimu ntaasa emikwano emibi ntaasa okwonooneka ntaasa obubbi bwonna onkuume paka lw'olinzija mu nsi eno Mukama nga ndi wa mugaso bwebanga emirimu gyenkola Mukama ng'ogisiima kale ntumbiza okusinga abalabe bange bonna kubanga banjereza emisana ttuku bw'obanga gwe obasindise banzikakkanye kale kanzikakkane ensi neerabire naye bw'obanga si gwe obasindise basaasanyize mu 7 baleme okuddamu okuyimuka
eko omukono gwo gubazitoowerere n'essaala zaabwe toziwulira kapalaga yanvuma nga agenda ebweru n'asindikira abavubuka ne banvumira obwereere ekyo kitunuulire mu linnya lya Yesu kubanga kitaffe atalina maanyi addukira gy'oli bo balina Kyagulanyi baabimukwasa nze saabikwasa Museveni wadde muhoozi saabikwasa Kyagulanyi wadde mmange wabula mbikwasa ggwe omunene atuula mu ggulu